Nga bulijjo wano ku Standard News banjingiddewo n'amawulire ag'enjawulo okwetooloola eggwanga. Njagala okutegeeza tuli ku Standard News, nsaba olayikinge ofollowinge ate ogende mu maaso n'okubeera nti otugoberera. Nebaza mwenna bagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima mutufudde ab'enjawulo olw'engeri bye tugenda mu maaso n'okubeera nti tubawa ate ne mugenda mu maaso n'okubeera nti mutugoberera. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema anti mbanyingiddewo okubeera nga nkutuusaako amawulire ag'enjawulo agafa mu bitundu ebirala mu bitundu ebyenjawulo okwetooloola eggwanga ssaako naago oba oliawo gwe gosaanidde okubeera nga omanya ate g'obadde tomanyi mu bintu ebyenjawulo era nkutegeeza gwe wenna ali eyo genda maaso obeere nga otugoberera. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema. Kati nno olunaku olwaleero njagala kutegeeza gwe wenna andaba nti bukyanga lubanga lwa Mmindi kooti eneegenda okuggwa ng'ekyamazima eyali omuduumizi wa poliisi ya Uganda General Kale Kayihura ensonga zino oba oliawo ezimwogerebwako nga naye njagala okutegeeza nti oba anaabeera munda oba anaabeera tali munda. Kale mu kaseera kano ebintu bya General Kale Kayihura ekyamazima oba bitusobedde busobezi oba kiki simanyi na kumanya. General Kale Kayihura ffenna tujjukira omukyala eyali eŋŋwaŋŋuli eyali ssaabawolereza wa gavumenti omukyala Joan Kagezi Namazzi. Ffenna tujjukira bulungi engeri omukyala ono gye yattibwamu. Yattibwa wakati mu bukambwe obw'enjawulo wakati oba oliawo mukuba amasasi agaamuviirako okwabulira obulamu bw'ensi eno ng'ensonga yagenda mu maaso n'okubeera nti emukubye amasasi nakati tennaba kubeera nga emanyikwa, tennaba kubeera nga etegeerekeka, tennaba kubeera nga bamanya obuzibu bwava ku ki obw'okutta omukulu ono oba omukyalo ono. Ono nno ankujjukizako katono yattibwa mu mwaka ogwa 2015 ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa Maachi era ng'ono yali mukazi wattu azze kukola eno abatanyaŋŋamba gye baamusanga bwe batyo ne bamukuba amasasi agaamujja mu budde. Era mu kaseera ako njagala kutegeeza embeera yali ya bunkenke nnyo 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 nga bw'okiwulira mu ggwanga yattu Uganda. Era nga bangi baasuubira nti ekyamazima bingi ebigenda okubeera nga bikolebwa ku lunaku olwo era nga bangi bye baasuubira nti ke babikuttemu osanga ekyamazima binaagera maaso n'okubeera nti biggwa. Kakati njagala okutegeeza mu kaseera kano embeera weeri oba nakati n'omuduumizi ono General Kale Kayihura oba oliawo takyanywa mazzi oba oliawo atambula amaga oba oliawo nga ayinza okuba nga kati buli essaawa zino oba oliawo nga yeekengera omuntu ali mu uniform ono nno yamalako ebbanga nga ye muduumizi wa poliisi ya Uganda ndowooza emyaka gyali oba nga 5 oba 2 kitundu naye bingi ebyaliwo mu kaseera ako. Kayihura we yabeerako ekiseera ekyo nga ye muduumizi wa poliisi ya Uganda bangi bajjanga battibwa naye nga nakati wakyaliwo n'ebibuuzo bingi eri abantu abagenda mu maaso n'okubeera nga battibwa mu kaseera ako nga mu bano kwe kuliko Abiriga gwe bakuba amasasi e Kawanda, Kaweesa gwe bakuba, Nonani Kirumira gwe bakuba. Kale n'abantu abalala wamu ne bamasheeka ab'enjawulo Kiggundu ono gwe tumanyi nga yali abba w'omukyala Mama Fiina saako n'abantu abalala bazzenga bakuba amasasi naye nga ensi yeebuuza baani abagenda maaso n'okubeera nti bakuba abantu bana amasasi oba oliawo ne watabaawo kugenda maaso na kunoonyereza. Bino nno mbikuwa njagala kutegeeza tuli ku mukutu guno ogwa Standard News nainda Element Man muzzukulu wa Mugema. Ate nga mu kaseera kano embeera kati weetuuse oba oliawo nga omusango gw'omukyalo Joan Kagezi gunaatera okubeera nti gufundikibwa. Kati nno omu ku abo yakwatibwa gezaako okunoonya wano katambike naye akatambi bannakateeka wa sijjukira katambike wanakateeka wa
Omu ku abo oba oliawo abaakwatibwa ku musango guno nga bano nno si mulala, omu ku abo bw'atyo yavuddeyo mu kkooti nga omusango guno guli mu kkooti, bw'atyo n'alumiriza nti naye mmweffe mutusibira bwereere, naye waliwo bannaffe abaakola pulaani zino zonna ffe twagwamu bigwe, era nga pulaani bennyini be baagenda mu maaso n'okubeera nga bazibawa. Kati nno njagala okubuulira ensonga ya kkooti. Ebintu bino bya kkooti tebisaana nnyo kwogerebwa, naye ate tulina ekyakukola, tulina okugenda mu maaso n'okubeera nti tubibawa. Kati nno kigambibwa nti okuttibwa kw'omukyala Joan Kagezi Namazzi kwali ku bantu babiri, era nga bano be bakuba pulaani we bagenda omukubira, we bagenda okubeera nga bamuttira, nga zonna pulaani bagenda mu maaso n'okubeera nga bazikuba, era okakkana nga mukazi wattu bamukubye amasasi ekiwaatule. Wabula omusango guno guli mu kkooti enkulu ewozesa, kkooti enkulu omusango guno gye guli. Wakati mu musango guno ebigenda mu maaso mu kkooti eno biraga nti eyaliko omuduumizi wa poliisi General Kale Kaihura ali emabega waabyo. General Kale Kaihura gwe batunuulidde nti yali emabega waabyo, oba oliawo n'okukwata okubeera nti abantu bano ono nno yaliko kwegamba Kaihura yali aduumira poliisi ya Uganda, nga bamulumiriza ne munne gwe bayita Nixon Agasirwe, ono yali akulira Flying Squad. Flying Squad eno nze kyengimanyiiko nti bw'oba oyina emmundu kwegamba bo tebateeka arrest nga poliisi weekola, omulimu gwa Flying Squad gwo guba gwegwo. Tibakutegeere nti nga mu mmotoka oyinamu emmundu tebatawaana kuyimiriza, bawala babukubye masasi emmundu bagizira luvannyuma nga ddala kyufu ogirina oba togirina. Gy'emimu gya Flying Squad tebategeera nti ddala bagenda mu bbato, bo tobanyumiza, batandikirawo masasi bukasa bategeera nti omuntu gwe balumbye alina ekyokulwanyisa. Singa ogezaako okubalwanyisa oba naawe n'ogezaako okubaddiza, basobola okufukirira magazini nga 3 naye nga bazitadde mu muntu omu. Beebo nno aba Flying Squad, bo kwegamba emirimu gyabwe gya njawulo nnyo, tebababuuza masasi ge mukubye, wabula bo baba bagenze kutaasa Bannayuganda abo ababeera bafunye obuzibu obw'enjawulo. Kakati eno njagala kutegeeza nti mu kkooti enkulu oluvannyuma lw'okubeera nti batta Joan Kagezi yali omuwabi wa gavumenti, nga mu bano poliisi yagenda mu maaso neekola intelligence yaayo, bwetyo negenda mu maaso nenoonyereza, naye ekituufu kiri bye boogera bitu naye nebiri mu kkooti, ate nga bangi oba oliawo bwe bakwata ku misango nga gino egy'okutta abantu bano, oba tugambe nti missoni eno ono ali mu kkomera naye agirimu tetumanyi, wabula kagende mu maaso n'okubeera nti mbikuwa. Wakati mu kubeera nga batta eyali omuwabi wa gavumenti Joan Kagezi, poliisi yagenda maaso n'ebikola ebikwekweta ebyenjawulo, bwetyo neeteekako ne kamera, era nga kino kyekyaviirako n'omukulembeze w'eggwanga okuvaayo okugamba naye bannaaye ekimala kangeseeko oba kangende maaso n'okuteeka kamera zino, ndaba ate ettemu lino bwe linaagenda mu maaso n'okubeera nti likolebwa kyo. Era kituufu okuva kamera we zaateekebwa ku nguudo kyali okutemula kuno oba oliawo ne kusiriikiriramu, ate nga kwabo eyasimattuka mu kaseera kano ye Minister Public Service kwegamba public service eno
ye oba yekola mu kugaba emirimu oba mu kunoonyeza abantu emirimu naddala abakozi ba gavumenti nabo bannayuganda abaagala okubeera nti ekyamazima bakola. Ono nno si mulala ye General Edward Katumba Wamala. Ono nno Emagombe yasimbayo ekitooke wabula oliawo entaana ye yali egenda okubeera ng'emusimibwa bwetyo n'egenda mu maaso ne bagiteekamu ekitooke kyokka ya muwala we yo ne bagimuteekamu. Obulumbaganyi buno ku General Katumba Wamala kino nno kyaviirako omukulembeze w'eggwanga okugamba nti naye ekimala kangende maaso n'okubeera nti nga nteeka kamera buli wamu era kye yakola era nga wonna nammwe mulaba nti ddala kituufu kamera okuva we zaateekebwawo kizibu nnyo kati okumala okuwulira nti omuntu bankubye amasasi oba oliawo nga babakuba ne tutamanya oba oliawo nga babateega mu bifo ebirala ebitaliimu kamera. Wano nno omukulu ono njagala kutegeeza nti wakati mu poliisi okukola ebikwekweto eby'enjawulo General omubano ebiro ebiseera ebyo eyali omuduumizi wa poliisi General Kale Kaihura ng'eyali adumira poliisi ng'era ng'ono munne oba yali mukwano gw'enfanfe Nixon Agasirwe yono ye mu kaseera kano era ali mu misango gino gitebeeza okubeera nti yagizza egivunaanibwa Kagezi egimuvunaanibwa olw'okutta John Kagezi ono Agasirwe era nga kino nno kyavaako omu ku abo ayitibwa kino nno oba oliawo poliisi wakati mu kukola ebikwekweto yagenda mu maaso n'ekwata abamu ku abo abavunaanibwa nga ku bano kwe kuli Nasuru Abdallah Mugonole. Ono ndowooza atuuse ekiseera n'agamba nti naye bannaaye kimala lwaki ngenda mu maaso n'okusibibwa obwereere naye ng'abazza emisango we bali wabweru kyokka ffe ate ffe ne mututeekako emisango ate nga nange sinze nali ku mudumu gw'emmundu oba sinze nanyiga trigger naye nga eyakola olukwe ekyamazima ye yaliwo mu kaseera ako. Kati nno wakati w'omusango guno oba wakati w'okubeera nti omusango guno ogugenda mu maaso mu kkooti enkulu omukulu ono Mugonole bw'atyo yavuddeyo n'ategeeza kkooti nti naye bannaaye ife bwe musibidde ab'obwerere ebbanga lino lyonna ffe twazza gwaki nze sinze naliko ku musango guno oba sinze nanyiga trigger naye ng'ono agambye nti emmundu eyakozesebwa agambye nti omusirikale wa poliisi mu kaseera ako ng'ono ayitibwa Hamis Kakaire ono y'omu ku abo abanyiga trigger eyanyiga trigger era nga emmundu eno yali anda oba eyagimuwa yali Nixon Agasirwe ono ngwenkugambye eyali omuduumizi wa yali akulira flying squad era nga mu kaseera kano Agasirwe ono ali mu kkomera era nga kigambibwa okubeera nti Agasirwe ono alimu ne munne gwe bayita Abdul Nur Semujju si Semujju ng'ano mbaka wa palamenti ono naye bamuyita Semujju abangi gwe bagamba oba abangi gwe babanyinga Minaana naye bannaaye Minaana ono atamumanya atamanyi Minaana Minaana ono atamumanya. Kati nno njagala kutegeeza gwe obujulizi obukyagenda mu maaso mu kkooti enkulu ye oba okutandika okuwulira omusango guno kwatandika mu Desemba 2025 era nga wano jjo ly'abalamu oluvannyuma lwa Minaana okubeera nti akwatibwa. Kati nno obujulizi Minaana Amini ono Mugonole yagambye kkooti nti mmwe nno muli awo naye waliwo ebigenda mu maaso mu intelligence era nga mu intelligence eno gifo gye twaliniisa poliisi ya Uganda mulimu abo
mwe mutasuubira ffe be tusuubira nti bwe bagenda mu maaso ne bakola olukwe olw'okutta kiddamu olukwe olw'okutta eyali ssaabawolereza wa gavumenti omukulu Joan Kagezi. Ono n'agambye nti omuntu ono oba oli yabawa ebiragiro kwegamba omuntu ono ali green kye twandiyise yebuguyegu yamutuumye erinnya mu gundi eno wakati obujuzi bwe bwatandika nti kati nno njagala kutegeeza gwe wenna atulaba ku mukutu guno nti Munongolo ono okusinza ku bujuzi bwe yawadde mu kkooti agambye nti ye nga ye oba abadde mu operations nyingi naye nga operations zino zimuweebwa abantu abali mu gavumenti eya Uganda era n'abaako ne egundi zakola bulijjo twebuuza ekyamazima era ng'ensi erindiridde okumanya baani oba oli awatega bbomu. Munongolo ono agambye nti y'omu ku bo abagenda mu maaso abaali bagendanga mu maaso n'okutega bbomu oba y'ensonga lwaki mu kaseera kano bbomu nazo zaasirika. Gannayi bino byonna bwe ntyo bwengenda mu maaso n'okubeera nti mbibawa wano ku mukutu gwaffe ogwa The Standard News nange da Element Man. Munongolo ono agambye nti omukulu eyali omuduumizi wa poliisi ya Uganda General Kale Kaihura naye yennyini be baali ba mastermind. Kwale kwegamba ekigambo mastermind kino buli omu akivuunula lulwe omuntu eyakuba plan era eyali omugezi Joan Kagezi ono tugenda kumutta tutya. Joan Kagezi ono tusooke tulondoole entambula ye. Era ono n'agamba nti omukulu nga ayogedde abanene bangi n'agamba nti omukulu omulala ye Jeje Odongo, Hamza Kagame, David Muhumuza wawo n'omulala gwe bayita Kayanja nga bano bonna bali mu intelligence ya Uganda. Munongole agambye nti nga tannaba kubeera nga atta omukyalo ono oba nga tebannaba kubeera nga batta Joan Kagezi yasooka mukolako mukwano kale mwanattu ne babeera kimu era nga kyali kizibu Joan Kagezi okutegeera nti omuntu gwali naye ayinza okumutuusaako obulabe. Era ng'ono yabangako oba oliawo ne documents zaamuwa era nga mu kaseera ako Joan Kagezi oba oliawo ekyamutta kwe kubeera nti ategeera bulungi era yabaako n'ebintu byategeera nti abakulu bano naddala omuduumizi wa poliisi nti yali aliko ebintu byagenda mu maaso n'okubeera nti adiiringa naddala ebyokulwanyisa era
nga wano John Kagezo yabitegeera amazima amatuufu nga nange sikulimbye n'akyawa omudumizi wa poliisi eyaliko mu biseera ebyo Jeno Kale Kaihura. Munongole kugambe nti ebintu bino byenkuwa ekyamazima oyinza okulowooza nti si bituufu naye ate nga bituufu kuba ensonga tugenda mu kkooti era kkooti bw'etyo ono nno agambye nti ekyamazima omukulu Jeno Kale Kaihura yatuuka n'okuwa John Kagezo ono akawumbi ka Uganda kamu amuyambe abeeko n'engeri gy'akyusa dokumenti zino kuba Kaihura ono yali atidde nga dokumenti zino zigenda kukwasibwa omukulembeze w'eggwanga mu kaseera ako wano nno we bagenda maaso n'okubeera nti baluka olukwe oba oliawo olujjako oba oliawo olutta omukulu ono John Kagezi olugambo lwe bamuziike nalwo. Kati nno mu kaseera ako oluvannyuma lwa Munongolo ono okubeera nti akwatibwa bw'atyo yatwalibwa mu kkomera erya Upper Prison. Upper Prison eno yebeera abazzi b'emisango kuubwa kwegamba abasse abatujju n'abantu abalala. Okumanyanga Munongolo ono mugonole ono oba oliawo yalina naye yagenda mu kkomera. Omanyi bw'otuuka mu kkomera muno ebiseera ebisinga okola omukwano eri banno era n'ogenda maaso n'okumanya ono gwendi naye bamusibira musango ki, ono gwendi naye yakola musango ki. Bw'aba nga yatta naye aba yatta, bw'aba nga yalepinga omwana kitegeeza naye aba yalepinga. Kati nno abasibe bano batuuka mu kkomera bwe biseera bisinga buli omu amanya omusango munne ogwamusibibwa. Kati nno wakati mu mbeera eyo omukulu ono mugonole bwato yasangayo munne gwe yali tamanyi ayitibwa Daniel Kisekka Kiwanuka ng'ono mu kaseera kano kati ye gavumenti gwe yeesiguliddeko okuwa obujulizi obulumiriza abantu bano. Ono nno yamugamba nti ekyamazima nange bandeese wano naye nze njagala nkubulire wakuba nti bayinza okunzita kuba gavumenti eno ekyamazima terina bukuumi oba oliawo obw'enjawulo. Yagamba nti ekyamazima nze ndeetedde wano naye omuntu abadde asinga okubeera nga afasiteetinga bino byonna tewali mulala ye Jeno Kale Kaihura era nga ng'ono ye yamwanjulira omukulu gwe bayita Agasirwe gwe twandiyise Nixon Agasirwe. Bangi bekyamazima bangi bagamba nti naye bannaye baani bano abagenda mu maaso n'okubeera nti batta John Kagezi n'abantu abalala. Bangi bagamba nti naye gavumenti eno ekyamazima okuleka nga tewali kizuuliddwa eyina obuyinza oba eyina amaanyi agasobola okulondoola abantu bano bwe batyo ne bagenda mu maaso okubakwata. Naye mugonolo ono agamba nti wakati mu kutta John Kagezi ono njagala okutegeeza essimu ye yabbibwa nga okumutta tekunnaba kubeerawo era nga ono waliwo omwana oba munne gwe baali bakola naye ayitibwa Calvin Jordan. Ono kigambibwa okubeera nti kwegamba nti abantu bano bagenda mu maaso ne baluka pulani zino ebbanga.
era nga mu bano kwaliko omwana ono nga gwe nkugamba Calvin Jordan ono yagendanga maaso n'okubeera nti akwana wabula nga yali apretendinga kiyite okupretendinga yali yefudde oba yefuula akwana omugenzi ono no akwana muwala wa Joan Kagezi. Joan Kagezi yalinako ku baana abakulu kati nno Calvin Jordan ono ye bwatu yayitira mu baana ba Joan Kagezi ono okubeera nti agenda maaso n'okukwana omu ku baana mu mwaka era yatandika omukwana mu mwaka ogwa 2010 nga kwegamba Joan Kagezi ono bagendanga maaso n'okumutambulirako era wakati awo nga Joan Kagezi ono essimu ye Calvin ono ye yagibba era bw'atyo n'agikwasa omwami gwe bayita Agasirwe, Nixon Agasirwe wa Flying Squad, eyali wa Flying Squad. Era mukadde ako Agasirwe ono kigambibwa mbu essimu eno yagikwasa Kayihura mu makage agali agasangibwa Entinda, mu makage agali gasangibwa Entinda. Era Kayihura ye bw'atyo naye oluvannyuma lw'okubeera nti bamaze okumaliriza oba okumanya entambula za Joan Kagezi ono, essimu wakati mu kugibba njagala kubuulira essimu bagikwasa omwami ayitibwa Lieutenant Francis nga ono oluvannyuma lw'ennaku 3 nga ziyiseewo nga bamaze okubba essimu baamala ne bagiddiza omukyala Joan Kagezi. Joan Kagezi ono yali oddaka ku poliisi n'aloopa nti essimu ye bagimubbyeko. Olwo nno poliisi bambi neekola ekisa negenda maaso neeyoola abantu era nga mwawo mwe baayoola kwe kuli n'ekigambo okubeera nti be bamu ku abo ababba essimu era ne boogera kyokka mukadde ako bwe baayogera nti essimu ffe tugiyina bwetyo ne bayita Joan Kagezi ono ne bagenda maaso n'okumuddiza essimu ye nga bamaze ogiteekamu tracking device eya serial number 3250. Olwo Joan Kagezi ono ne batandika okubeera nti bamanya entambula ze bamufollowinga era bwe batyo mu kumufollowinga ebyaddako byebyo. Era nti kigambibwa okubeera nti Joan Kagezi ono nti amasimu amalala bagenda maaso n'okubeera nga batulakinga oluvannyuma nti batandika okutulakinga n'abantu abalala nga mu bano oba oli awo mwe mwalimu ne eyali DPC w'e Buyende Muhammad Kirumira ng'olwo naye yakubibwa amasasi agamutta nga kw'otadde ne eyali amyuka omuduumizi wa poliisi mu kaseera ako Andrew Felix Kaweesi. Era mukadde ako era ono agambye nti ekyamazima bwe yategeezezza kkooti nti mu Maaci 29 omwaka 2015 ekyamazima yamanyaako ku lukwe olwali lugenda okutta Joan Kagezi era nga muno mugonole ono
kwegamba azze akola ebintu ebyenjawulo omuli obubbi era ng'ono azze abukolera oba abukola ne omukulu ono Kisekka nga mu kaseera ako njagala okutegeeza gwe atulaba mu kaseera ako obubbi buno Kisekka ne Mugonole kale kwegamba omukwano gwabwe gwagendera ddala mu maaso wakati nga bagenda mu maaso n'okukola emirimu oba oliawo egyali gimenya amateeka kyokka nga bo balaba nti emirimu gino ekyamazima gyali gyegyo era nga bo gye baali balina okukola. Ono nno agambye nti abantu bano bo baali bagumu olw'ensonga nti baali balina amaanyi okuva mu gavumenti saako n'abakungu ba gavumenti ate nga basinga obungi baali be bakulira ebyokwerinda mu kitundu ekyo. Era nga wano bw'atyo omulamuzi wakati mu kwogera bino byonna mu kkooti omulamuzi yamusabye ayogere bino byonna amannya ako gazze ayogera abaalimu amaanyi mu kkooti be baali babeesigulirako bwe batyo kwe kwogerayo omukulu ayitibwa Kayihura ne munne era nti waliwo n'abantu abalala okuli John Kibuuka ng'ono amanyikiddwa nga Musa wamu ne munne okuva mu komera ery'Ekiggo ayitibwa Nasuru Abdul oba Nasuru Abdala nga bano nno njagala kutegeeza oba oliawo be bagendanga mu maaso n'okubeera nti bakola ebintu bino era nga mu kaseera kano waliwo n'abadde bannaabwe okuli John Masanjage ng'ono amanyikiddwa nga Brian Mubiru Badiru ono amanyikiddwa nga Kongo era nga wano mu kaseera kano bali mu kkomera ekitalya gye bagenda mu maaso n'okubeera nti bavunaanibwa. Era nga mu kaseera ako Mugonole agambye nti Daniel Kisekka Kiwanuka ono yakkiriza omusango era mu kaseera kano ali mu kkomera bamusiba emyaka 35 era nga ye mu kaseera kano emyaka gino okumusiba yakkiriza okubeera omujulizi wa gavumenti omukulu mu musango guno alumirize banne abagenda mu maaso n'okubeera nti bali mu musango guno. Njagala kutegeeza nti abalamuzi okuli Dr. Andrew Byabashayija, Duncan Gaswanga, Joyce Kavuma ne Richard Wejuri Wabwire bano nno abantu bano bo babasadira oluvannyuma lw'okubeera nti ekyamazima omusango gwali gubasinze. Era wakati nga Kisekka tebannaba kubeera nti bamusalira yategeeza omulamuzi nti abantu bano abasatu yali abamanyi bulungi okuva mu buto era nga bakuze bonna wakati mu kubonaabona okwenjawulo nga bo abantu era nga mumanyi nti omuntu wakula ekyamazima nga ddala alina kyalina okubeera nti akola oba oliawo kyalina okubeera nti akikola nga bo era nga abantu bano babeerako ko ne mu UPDF mu mwaka gwa 2000 era bano ne bagenda mu maaso ne mu 2002 batraininga era bwe batyo ne bagenda mu maaso nga mu mwaka ogwa 2003 we bagenda mu maaso n'okubeera nti we bamitinga ne Karwe we bamitinga wali Karere
era oluvannyuma abantu bano bwe batyo badduka mu magye era bwe batyo ne bayingira ogw'obutemu ne balanga okukola emirimu gino egy'obutemu. Era Kisekka ono bwatyo yawa obujulizi n'agamba nti nga bo ekyamazima wakati mu bikolobero bino tebasobola kukozesa pikipiki tebasobola kukozesa mmotoka bo nga bo era nti Kisekka wakati mu kubeera nti ebimu agenda mu maaso n'okubeera nti abyogera agambye nti bo nga bo obubbi bwabwe basinga kukozesanga pikipiki okusinga emmotoka era ku lunaku olwo nga tebannaba kutta kagezi basooka kubba Mako Finance Institution era ng'eno era kwegamba kuno bakwalinga kubuzaabuza bwe batyo ng'abantu bano ababiri Kisekka ne banne basooka kudduka mu magye wali e Makindye mu mwaka ogwa 2011 era bwe batyo no era mu kaseera ako bwe batyo ne baddukira mu bitundu by'emukono gye yasobola okubeera nti alima watermelon saako n'ennyaanya era kakana nga musajja wattu ayingiridde okwokya amanda. Malongolo ono okumanya nga baali ba mukwano Kisekka ne Kibuuka era nga Kisekka ono bwatyo yakemaakema mukwano gwe nfanfe ayitibwa Kisekka wamu ne Mongole nti sente zaaliwo nga bagenda kufuna dola emitwalo 2 okutta John Kagezi era mbu ono kwegamba ye mu kumuwa mishoni eno yali agenda maaso bamugamba nti omukyalo ono asusse okubeera nti alemesa emirimu oba olyawo gye bakola ku nsonga z'abasiraamu. Era bano bagambye nti okuva bino byonna bye babeerawo nga bo ababiri ekyamazima babadde tebavangayo kwogera abantu abagenda maaso n'okubawa ebyokulwanyisa ebyokutta John Kagezi wabula wakati mu kwogera yagambye nti mu maka ga Mugonole eno nno yagendayo okutwalayo oyiro bwatyo era nga mu oyiro olwo mwalimu n'emmundu 2 nga emmundu zino kwegamba yatwala oyiro okugenda maaso n'okwebuzaabuza nga emmundu zino ekigendererwa kyazo zaali kyakubeera nti ekyamazima nga oyiro kwali kwebuzaabuza nga emmundu zino ekyamazima zo nga zo zaali zirina okubeera nti zikola omulimu guno era nga agenda kubeera nga azimuwa. Kale kati mu mwaka ogwa 2015 ngenda kuzomeza 3 ku lunaku olw'okutta omukyalo ono John Kagezi Kisekka ono ye agambye nti Kibuuka yamukubira essimu mu bwangu n'amusisinkana oba n'amusaba okujja mu muti gw'omuyembe wano ekyebandu ffenna bwe tumanyi era bw'atyo n'amuwa emmundu okwali ne magazini era mukadde ako buli omu n'asasula emitwalo 5 bweddu. Kati nno wano nno nkutegeeza nti weewali ekinyusi lwaki Kayihura bamuyingiza mu bintu bino. Nkusaba genda maaso subscribinge olaikinge
ate ogende maaso n'okubeera nti otugoberera ku nsonga zino. Wakati kugambye wano nno we wali ekinyusi lwaki eyali omuduumizi wa poliisi ya Uganda General Kale Kayihura bamuyingiza mu nsonga zino ez'okutta Joan Kagezi. Kakati oluvannyuma ku lunaku olwo lwe batta omugenzi Joan Kagezi ng'ennaku z'omwezi 3 omwaka 2015 omwezi gwali gwa kusatu obudde bwali bwa kumakyakyawo tinkugambye nti abantu bano oluvannyuma Kisekka ono nno yakubira Kibuuka amasimu ag'okumukumu n'amugamba nti jangu mu muti gw'omuyembe wano ekyebando, era bw'atyo n'amuwa emmundu ezaaliko ne magazine, era nga wano n'amuwa $50,000 bweddu n'amugamba nti owaayi mission jangu tugikole. Kigambibwa mbu abantu bano bava mu muti guno ogw'omuyembe bwe batyo ne bagenda ekiwaatule ku kanisa we baalindira omukyalo ono Joan Kagezi. Okusinziira ku Kisekka ono agambye nti Kagezi yali mu motoka ekika kya double cabin enjeru, era mu kaseera kano zaali ssaawa 1 ez'olweggulo, era mu kaseera kano Kibuuka bw'atyo bwe yalaba omukyalo ono n'abatemyako, era bw'atyo wakati mu kubatemyako wano nno kwegamba yabalaga ekigalo n'abagamba bannange kiri kirya omuntu wuuno tumuleese. Kibuuka bw'atyo abantu bano omu gwe bayita Masajjage bw'atyo yavuga ng'ayita okumpi n'emmotoka y'omukyalo ono Joan Kagezi. Wakati mu kubeera nti ayita okumpi n'emmotoka ya Joan Kagezi, Kisekka olwamulaba yatandikirawo kumukuba byasi. Ebyasi bino yabikuba mu nviiri, era nga wano nga Kisekka tannaba kubeera nti akuba, nga Kisekka tannaba kubeera nga akuba, nga Kisekka tannaba kubeera nga akuba. Kisekka mbu ye yakuba essasi eryamumaliriza, naye mukadde ako Kibuuka saako Kibuuka bw'atyo ye bwe yalaba Joan Kagezi oluvannyuma lwa munne okumugamba nti omulimu guno yamukuba amasasi ag'okumukumu. Wakati mu kumukuba amasasi ag'okumukumu bano bo balinnya booda Kibuuka, wabula Kisekka ye bwe yalaba nga Kisekka bwe yalinnya pikipiki ye Kibuuka nedda, Kisekka yakuba oluvannyuma lwa Kibuuka okuba amasasi ag'okumukumu. Kisekka yamulumba, era bw'atyo mu kumulumba n'amukuba essasi ku mutwe eryamumaliriza, okutegeera ddala nti afudde, tagenda kuddamu kusumbuwa gavumenti eno oba kusumbuwa mukwano gwabwe General Kale Kayihura. Bino nno byenkuwa
mbijja mu kooti oluvannyuma lw'omu ku basibe okulumiriza Jeno Kale Kaihura. Era bano bwe bamala okutta bwe batyo ne badduka nga olwedde baali bamaze dde okukola pulaani nga bagenda kuddukira mu bitundu bya Nsooba Kanyanya. Ono nno mu kaseera kano oluvannyuma lw'okubeera nti bamaze okutta omukyalo ono John Kagezi enkeera bonna basibira mu bitundu by'e Kayunga okugenda omusamize omusawo Muganda okubayamba bamale butabakwata. Era mu kaseera ako paka nakati oba mu myaka 8 emabega oba mu myaka 8 wabadde tewabeerangawo kyonna oba likodi eraga nti waliwo abantu be bakwata mu kutemula John Kagezi ono okutuusa nga kitutte ebbanga lya myaka 8 okunoonyereza baani abatta John Kagezi. Okusinziira ku kunoonyereza kiraga nti masajja ge oluvannyuma lw'okutta omukyalo John Kagezi yaddukira mu bitundu by'e Buvuma okusobola wulira kiraga nti Masanjage olwana poliisi okunoonyereza kiraga nti Masanjage yaddukira mu bitundu by'e Buvuma era ne yeefuula omuvuzi wa bodaboda nga kwotadde n'okukanika oba n'okukuba engatto ebiraka okutunga engatto. Era ng'ono bwe yatuuka yali yakyusa n'amannya nga yeyita Brian Mubiru okusobola obutamutegeera nti yenno. Era nga mu mwaka ogwa 2023 Masajjage ono yakwatibwa mu bitundu by'ewandegeya oluvannyuma lw'okukomawo ate ng'asuubira nti tewali oba oliawo kye bayinza kumukwatira oba oliawo ng'ensonga bazivaako dda. Kati nno mu kaseera ako oba mu mbeera eyo njagala kutegeeza nti mu kaseera kano okusinziira mu kunoonyereza ebyava mu poliisi nti Kibuuka ne Munongole bakwatibwa era mu kaseera kano bali mu kkomera e Luzira ku musangira gw'okutta John Kagezi. Wabula mu 2023 Kisekoono y'omu era bw'atyo yakwatibwa mu disitulikiti eno ey'e Luweero ku musango gw'obubbi. Era nga ono mu kubeera nti ali mu ku musango guno gw'obubbi okusinziira ku banoonyereza baakizuula nti Kisekoono naye yalimu mu lukwe olw'okutta omugenzi John Kagezi. Tugeragera mu maaso emboozi eno ey'omukyalo no John Kagezi tujja genda mu maaso tubeere nga tugikutuusaako biki nakati ebiriwo naye nga mutegedde nti mission eyakolebwa abaagikola bo bagamba nti omupango gwonna gwali gw'abantu babiri okuli eyali omuduumizi wa poliisi Jeno Kale Kaihura nga kwotadde ne munne Nixon Agasirwe. Kati nno awo nno abantu babadde baali bagamba nti poliisi oba oliawo terina kyekoze naye nga mu kaseera kano ffenna katutunuulidde nti poliisi eyina oba oliawo ebintu ebimu byekoze okulaba nga ebaako n'engeri gyekwatamu ensonga eno. Nze da Element Man muzzukulu wa Mugema sigenda kubeera nga nsukkawo wano era njagala byonna ebiriwo tujja genda maaso
nga tubikuwa Mukama abere nammwe.